kategori ey'okubiri njagala mumpulirize bulungi. Mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Ezo mubagambe bonna tujja. Era sebo president njagala kusaba zino constituency wammanga tugendeyo mangu nnyo tutekeyo ababaka tubasalewo ng'obudde bukyali. Ze zino wammanga Masaka municipality. Muntegedde bulungi kimanya kyabaki kimanya kyaki kaki muzimanyi mwe muzogera nga nze nsirise kale muge emukono eriwa waliwo ey'omulenzi gwe bayita Jime. Eyo is a vacant constituency. Tugenda girumba na lo na mutima naki n'otujogajoga nti gwe wa National Unity Platform owagira lino litala lya Museveni etamiivu. Osobola tujoga kwenkanawa ne tukuwagira n'otakoma kuwagira Museveni neno ogamba nti muhoozi kayine ki mukalego amanye ebizibu by'eggwanga eno. Endala mumpulirize bulungi. Endala bagiyita ani Entebbe Kaweepe South wano wetuli owali ekitebe kyaffe eyo constituency mu National Unity Platform sebo president eri empty. Tugenda giteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zo njagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki eyani Nyendo Mukungwe eri mwani oyo eyo naye eri empute. Zenjogerako abalimu bw'oba owulira ng'okyali na National Unity Platform president nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka. Abenenye abatenenya oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kubanga ebyobufuzi bye tulimu. Can you afford 5 more years of Museveni? Musobola okugumikiriza ku baana baffe be basse be bakubye meya w'ekirawu yakulaze omukono zaake wano nambozi omulongo gwaguluma ono president waffe Nyanzi oba bamukubye ekiyiso 5 more years of Museveni nga gwoli mu kifo kya palamenti twakusimbawo ne tukuteekako amaanyi kati oli awo oyagala tugamba tureforminge tukole alternative. Museveni's government NUP is not for removal, it is not for reform. NUP eriwo kusuula kibanyi naki na menvu gaki gacho tebamalira biseera bino biseera bye tulimu. Leader wange opposition George Senyonyi awandika ze bayita alternative policies eza government yaffe ki naye kati ene time sebo a good enough alternative wagimaze eyawedde ekiddako tuwandika proposal betugenda kuddukanya government. We are no longer writing alternative. Can you write an alternative to dictatorship? Osobola kola a reform in a dictatorship. Ebintu ebimu tubeere nga tuli bakambwe. N'olwekyo abantu ba Buganda era njagala Busiro ki eyakagabo eyo naye mugitadde ku listi ate endala eriwa eyani Mityana district omukyalo twamwagala nnyo mumugambe president muwe omwozo ajewe yetonde oba si kyekyo tumulumbe nalo na mutima naki. Omanyi waliwo abagamba nti tujja kuleeta entalo naye some wars are to be fought and some wars are to be won. Waliwo entalo zetugenda okukola ki okuggulawo ate waliwo n'entalo zetugenda okukola ki okutulwana. N'olwekyo abalowooza ti bino bye tulimu byakusaagiramu bya ddala
Saba President bino byaki